Zoom Studios 256. Ate n'ekirala nti omukisa gubadde gukyaliwo ng'amakago sinaba kuwasa kiryoke fumba niyanzanya mufana bali kunsonyiwa naye peace tomwesonyiwe taddamu naddala kulinnyira ddala wano peace sitaani sikyagala nakuddamu mwesembereza peace era tomwesembereza semberera nze tuula na wano olikakyobadde oddeyo iwakyodongenze nondeka mubululu Magezi wangi tata jangu wangi tata sembe omanyi njuba wasuze motoka yi simanyiwo tomanyiwo kati genda obunoonyereze otegeera gyosuzaawa obukumi buyimiridde butya ani akuuma kiki ekibeerawo owulidde ekubanga ekiro kyolwaliro njagala ebyo byonna mbimalirize nabyo bive mu ddiiro tudde ku kirala oba ebikitata byoyagala okolako anti kati otandisa obusiru bwo ebintu bye twateesako jjo juzi wano kati obyembooza mbyogera abantu bonna babiwulire kati singa nfiira wano n'osikira empalana onagitwala otya mu maaso ng'owuguka bw'otyo oyagala mbyogera abantu batuwulire genda gwokolenze kyenkugambye ate yanguwayo nsobole okwetegeka nga bukyala kale taata anti laba olinga endiga ennoonya embuzi gye ziraze kakati kyako peace bamusibira naye wembadde naye ku poliisi aŋambye njogereko naawe kate nze ekyokusiba peesi kyenkwatirako wa anti peace aŋambye obadde agenze ku nnyumba eyo gyewamuguza ng'afunye abantu bajje bagigule babadde bali eyo poliisi nejja nemukwata kati ye alowooza mbu gwe omusibisizza n'olwekyo aŋambye mugende ku poliisi mumumalirize ate eyo kinsanyusizza kalina engenda ku poliisi ntekeyo omusango ogwokubiri bamusibe bamwongereyo kyogamba si gwasibisizza peace ninga nange ngenda musibisa kati obudde bwange ennyonyi bwaki mwabamanyi bannange leero lwe nneeyongedde okutegeera nti katonda asobola okulwana entalo tugenda ne twesibako entalo ne tuzerwanira nga ffe abantu oluusi ne bitulemera n'otulemerera naye ng'ate oluusi katonda abeerawo nga mwetegefu okubitulwanira kati entalo kizaalwanye tonategeera bifa wa Gatonya batabusa olutabuka lw'otalabanga naani ne mukazi we yakoze eki bino ebyokutunda olujja anti era nga bwe wabiwulira omukyala yatunda olujja ng'alowooza nti kyakola kituufu ajjeyo bbaawe mu kkomera omusajja bwe yavudde mu kkomera yatabusa olutabuka bane nze sitegera bwongo bwa Gatonya nze oyo omusajja simutegeera yatabuse kati bonna bali bati buli omu ali bibye olaba Katonda olaba bw'atandise okulwana entalo kati ffe kye tuba tukola twongeremu bwongezi Saara ebbanga lyebamala nga batabuka baba tebalina budde butwalana
kituufu kyoyogedde buli lwe batabuka ffe gyemirembe gyaffe ffe twongere kusesamu busaala nga bw'ogambye muganda agamba ekiyita waggulu otega wansi empungu terya bule ati no Joyce mbadde ngenze ku poliisi sisita wange nti bamusibe naye nsanzeyo omukyala nga naye musibe naye bamusibe nagamba oge n'omulabeko angambye ba sengaawo ngambye sengaawo senga wange aleka ngambye jjajjaawo angambye jjajjaawo ng'afaanana ati ali awo bw'atyo mweru si mweru muddugavu si muddugavu wankuba bbiri ali awo bw'atyo nga simutegedde ate onaamutegeera otya gendayo omulabe omutegeera senga oba jjajja nga baakimya ekiku kyapisi ate nze ne manya onnamye okutegeera senga tekisoboka gano amakona ani agasimbye wa naadde mpitawo nga ngenda eri nensanga nga Kyaku yagasimba. Kyaku yasimbye olukone mu kibanja kyange? Iye. Olaba nti Kyaku kati aleeta olutalo. Kale Kate, yono jajja gongambye. Joyce, nkusaba munange mu lusonyiwe. Neetonze mboneredde. Munyambe, ninzije mu kkomera. Kyosiga, kyokungula. Pisinga okoze ebikololo bingi ku kyalo kino kyampisi. Pisi wannemesa n'obufumbo bwange. Kati obufumbo bwange nabweddiza era gye ndi ewange enfumba ndi mu mirembe gyange. Kati gwe ogira obeera omwo mu kkomera. Joyce, abantu batono nnyo muno abasobya ne beetonda. Bw'abagambye nti musonyiwe, bambi musonyiwe. Musonyiwe nze namusibisiza. Muleka asasulire ebikolobero nze mundeke n'okundeka. Peace. Olaba nkozeeko kyensobola, nkoze buli kimu kyongambye okukola buli wamu ngenzeeyo naye biganye. Ate bisigadde nze nga tubirekere Katonda yanaasalawo ddi lw'onaavaayo. Kale Kate, weebale munaye kunnoonirirako. Mama Shakuru! Mama Shakuru! Mama Shakuru! Simitoliye. Mama Shakuru! Obadde omuddeko? Okay. Owa. Kakati byensanze eri binsobedde busobezi. Huwa. Ene wa Gatonnya. Kikyosanzeeyo. Wano Kyaku we yagulawo. Avudde eri ate wonna ataddewo olukomera. Okuviira ddala eri paka enemmanga ate n'akakubo kano akaleeta Gatonnya nakakazibiddemu. Kati kiba kitegeeza nti kati Gatonnya takyalina kkubo. Sigaanyi weewaawo tulina obutakkaanya ne Gatonnya. Ate ekyokumuzibira ekkubo tekinyumye. Kale nno kati ebintu bwe bityo kinsobedde busobezi. Ate nga bwe mmanyi Gatonnya n'obwongo bwe n'entegeera yeeno, si ye muntu ayinza okukera enkya n'agenda n'akwasaganya ekintu ekyo bulungi ne Kyaku mbw amwegayirire amulekerewo akakubo k'ebigere. Tasobola, talina magezi gakola ekyo. Nze mbadde nteesa nti ffe ng'abatuuze abalungi tugende tusisinkane Kyaku ewuwe, twogere naye bulungi, tumwegayirire alekerewo
Gatonnya akakubo ne bekaba kabigere n'ekyo ekyokumuzibira ekkubo tekinyumye. Kyekyoyogedde kituufu. Weewaawo Katonda atandise otulwanira entalo naye ate ffe ng'abatuuze tekyetaagisa nnyo ate kunyigiriza mwami Gatonnya. Kituufu tekyetaagisa munyigiriza kubanga oyo omusajja gw'olaba oyo ayinza okukyuka n'afuuka omuntu omulungi. Nze obubonero bwendabye nange okuva awo we twagambira nti tukiteeke mu maaso ga Mukama bundaga nti asobola okukyuka. Katonda ayinza byonna ddala. Magezi. Tata waliwa? Tata abadde yagenze kola mulimu gwa kusiganya njuba nawe twatiisa. Yagenze gumaliriza. Neba tata oteyeerabira. Bannange. Gatonnya ate kiki? Kasikonda. Ankutanzija. Akwatidde okukola akomawo. Kasikonda banywa amazzi. Tena tetata w'amazzi anyweko kwa Kasikonda. Nyedda amazzi n'aganyi. Nyedda amazzi. Kakumanyo bwenkatyo. Kakumanyo bwenkatyo. Kakulumira ddala tiye tukole tutya. Olewo obuzibu obukutuka. Tukole tutya. Mutwale mudwaliro. Naye nga tunamusobola. Tumugezeeko. Katumumanyi. Kyogamba tusitule. Omanyi wabagamba. Genda oyotema amashaku. Hatuyambeko tumusitulako okumutusitulirako tumutwale mu ddwaliro. Kale mama. Gatonnya. Mami Magezi yanguwa. Mama muzeeyi tata ali bubi. Abadde ki? Obulwadde bumukutte. Bulwadde ki? Kasikonda. Kasikonda nawo bulwadde. Iye bulwadde. Omuwadde ku mazzi. Byonna tubikoze tumuwadde amazzi aganywidde naye tewali njawulo. Kati badde tukole tutya? Jangu tuyambeko tumutwale mu ddwaliro. Magezi. Ugambye mama Shakuru ate. Anti mama tusoma mashakulu nga taliyo ko kugende wa mama muzeeyi. Wai. Mwami ngali bubi. Munanga ali bubi ensonga lwaki tubatumiza mutuyamba moto situlako tumutwale mu ddwaliro. Tubyala musobola. Yetaaga mmotoka. Munanga fere tulina mmotoka katumuleka afiire wano. Mwami njuba ayina emmotoka. Tugende tumusabe mmotoka. Alomudde mu ddwaliro. Magezi.
Mbambi genda wegaire mwami njubo mwegambe. Atuweko ku mmotoka twala omulwadde waffe mu ddwaliro ali bubi. Kale mama. Mbambi njuka misinda. Kiki? Tata ali bubi. Abadde ki? Akwatiddwa obulwadde. Bulwadde ki obumukutta amangu ago? Kasikonda. Kasikonda? Mumuwadde ku mazzi? Tumuwadde. Kati mwagala tukole tutya? Tusaba otuyambe otwazikewo ku mmotoka yo tumutwale mu ddwaliro. Naye emmotoka eri mu paakingi. Tugende ate munnaye tunaagamba ki? Tugende. Nange simanyidde ddala muntu wa ttima avudde eri najja awummula emmotoka emisumaali. Omukka gwonna guweddemu temuli yadde. Mu kaseera kennyini ate gatonnya waagyetaagira. Anange Magezi, ani awummudde emmotoka emisumaali? Ate nze mmanya. Kati tetujja kudda mu kino. Tulina okusala amagezi gonna okulaba nga tutwala kitaawo mu ddwaliro. Ayinza okutufiira kaawo. Badna, nga mulabye n'omulwadde? Naye mwami njuba oleese emmotoka tumuteekemu kubanga omuntu ali. Emmotoka sigirese omuntu ow'ettima yagiwumudde emipiira yonna. Bannange kati tugenda kukola tutya kubanga mwami Gatonnya yeetaaga okutwala mu ddwaliro. Bannaye muntu ki ow'ettima yafumise emipiira gy'emmotoka mu kaseera kano ng'ate mwami Gatonnya weetaagisiza emmotoka okugenda mu ddwaliro bannaaye. Kaakati ekyamuntu ki eyawumudde emmotoka tekikyalina makulu. Ekikulu kati ekikola amakulu kwe kutwala omuntu mu ddwaliro. Tufune booda. Tufune booda naye era still tekimala.